Ng'akakiiko k'ebyokulonda olunaku leero katandise okutimba enkaala z'abalonzi okwetegekera akalulu k'omwaka 2026. Ebbugumu lyeyongedde ku kifo kya paalamenti ekya Bukomansimbi South nga bannakibiina kya NRM balangiridde nti baleeta mutabani wa Bendikito Kiwanuka nga ye ambasada Maurisia Kajimu Kiwanuka okuvuganya ku kifo ekyo. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior yayina ebisingawo. Bannakibiina ky'NRM akawungeezi k'eggulo basinzidde mu kuziika muwala wa Ssaabaminisita wa Uganda eyasookera ddala Ben Kiwanuka wali ekisaabwa mu Bukomansimbi ne basonga ku mutabani we ambasada Maurice Peter Kajimu nti bo gwe basuubira okubakwatira bendera y'NRM ku kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi South era Kajimu naye nakkiriza. Wabula ogamba nti nkomawo kasita bombi bakikonyeemu ne Bosola ngambe ntalina mutawaana olwekyo natambulira awo. Okuziika Imelda Silivia Kiwanuka n'omubaka wa Bukomansimbi South aliyo Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo naye yakubaddeko, kyokka aba NRM n'abalangira okozesa Kajimu ensobi ne bamala ne bamwefuulira. Bw'atyo Kayemba Solo n'abasekerera nti agenda kuddamu abawangule. Balinze okwebajje boogera amaanyi go g'oyina n'omugaso gwe wabayamba. Okuvuganya kwabangawo mu myaka gya 96 ng'ovuganya ne Basembajja ng'owangula nga toli weenaare. Abasajja abo tebakukkirizanga waabwe. Onansonyi okikugamba tebakukkirizanga waabwe. Mazima bw'ogendayo bakulabanga abeesibako andi tojja kubeera bo. Ku budde buno abaagala ekifo ky'omubaka wa Bukomansimbi South ab'embavu baweze bana nga ekifo kye baagala kirimu munna NUP Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo kossa omulala akyetaaga nga ye munna DP gwe bajjayo Deo Kiyingi pozzi kati n'aba NRM babiri okuli Bashiru Semakula ne ambasada Maurice Peter Kajimu. Okula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musasa Kyaddondo omutaka omukulu w'ekika ky'Ekkobe Namwama Augustine Kizito Mutumba asabye abavubuka okujjumbira enteekateeka ezikulaakulanya ebika byabwe olwo nga Buganda bw'enadda ku ntikko. Omutaka Namwama ng'era ye mukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya asinzidde Kirinnya bweyogere mu maka g'omugenzi Kawuma John mu nsisinkano y'abazzukulu abava mu mituba egy'enjawulo n'asaba abavubuka okwettanira emirimu gy'ebika. Namwama avumiridde abantu abakyalowolereza mu busosoze mu mawanga n'agamba nti bano nga baagala okwefaako bokka be bagenda okuzza Uganda ne Buganda emabega. Naye tuwulira abantu abagamba nti nze weneeyagalira mu Buganda mbeera ng'akoze ensobi. Sikolangako nsobi kubanga ensi ezimbibwa matoffaali, toffaali lya Buganda mu Uganda toffaali ddene nnyo okugyawo ng'abalabe bagambye nti nno tuliveemu naye twalisiba ne seminti n'endagano n'omusaayi gwaffe ne tugussaako ne tulwanira ekitundu kino oluvannyuma ne tukiteeka mu Uganda. N'olw'ensonga eyo abantu abalowooza nti nno kibi okuba nti tweyita Abaganda tulowoleza mu Buganda ekyo si kituufu. Tubasaba bakimanye nti tujja kgenda ng'Abaganda tukole Uganda. Ate n'ekirala nti Uganda bwe bayamerawo twagala etuyise bulungi ng'abaana baayo. Ye jjajja w'ekika omutaka Kyana James Magala Mutewetwa asinzidde wano n'asaba abazadde okufaayo okusomesa abaana baabwe obuwangwa n'ennono. Wadde nga tulengere ku kompyuta zaffe ez'obuwangwa nti bajjajjaffe wali bantu bagezi nnyo. Ebintu ebisinga baali babimanyi naye mmwe abatamanyi mwe mwefudde abamanyi abatakola ki abatamanyi empisa y'ensibuko y'obuwangwa. Bakulabira ku mpisa n'ebyokola ne bagamba nti waggwanga gundi kuba okumanya obuwangwa lyeyo buli abagezi mubawulira. Abagezi kyo tekimenya tteeka bw'oba wadduka embalo n'odduka ebugisu ne bakusanga ku street bakwatirako ne bakusala waliwo poliisi ebakwata olw'abaana abeefumbi bo bakyabaawulamu abekwete kuba lw'omwana kwe kutebenkeza omwana mu mpisa ez'eggwanga lye n'ez'ekika kye n'abamu okutegeera n'okumanya. Bajjajjaffe tebaali bajega. Ye omukungu Dr. Benoni Muyinza Sekamate nga ye ssenkulu wa Bukadefu asinzidde ku mukolo guno n'akukulumira abantu abakoperera eby'abazungu ate ne badibya obuwangwa bwabwe.
jajja abantu bangi bazzukulu ba Buganda abaana naddala abavubuka abawala n'abalenzi boonoonesa omulundi bwe batanywa njaga simanyi banyuna kuba batanywa kuba baliwa ku mulungu ne bayitirira era abavubuka basabasajja bangi byaleero bakwasa ennaku era ate ekisinga okukwasa ennaku ti abaana abaabaffe naddala bano bazunguzungu simanyi ba Dr. Segamate baani ate be basinze okwonooneka singa ofuna ekiroweekula ekigere n'ogenda ebuzira rehabilitation home yekyamboga kutu olunaku omwana bamusasula emitwalo 12 bamukuumeko awo nga bibalemye abazadde bibalemye omwana oyinza omukuumayo emyaka myezi 9 n'avaayo nga tawonye era ng'ayagala kunuuna kakati tudde ekizibu era bakakensa batugamba temujja kuva mu mbeera ejjako nga museera okutegeera temwavu. Mu ssaza Busiro abatandisi b'amasomero Entebbe baweereddwa amagezi okuyambako abavubuka abakyasoma okutumbula ebitone byabwe naddala mu by'emizannyo kibayambeko okwetangira okwenyigira mu mize mu kiseera nga bali mu luwummula. Omusasi waffe Kakooza George William yayina ebisingawo. Oluwummula olwokusatu lwe luwummula olusinga obuwanvu ku kalenda y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Uganda newankubadde ng'abayizi abasinga obungi bwe bawummula babeera mu kutaayaya ku byalo ekyawaliriza abakulira essomero lya Boston High School Mpala okutegeka empaka z'emizannyo okubeesabeesa abayizi bano abali mu luwummula nga zigaddwawo omutandisi w'essomero lino Gaston Baguma kwe kuwa batandisi banna b'amasomero amagezi gano. Kubanga babeera mu luwummula ne bamala myezi 2 nga tebazannya abaana balina talenti yabo bwe bakomawo baba tebazannya nga bukiri expected. Twencouraging abaana mu luwummula kubeera nga balukozesa kulaba nti talenti yaabwe ne physical fitness yaabwe ebeerawo all the time. Kitegerekese nti emizannyo gino gyategekeddwa okuyambako bannabyamizannyo abatannatutumuka n'okufuna emikisa egibayambako okuggyayo ebitone byabwe ng'omutesitesi waazo omukulu Kulumba Lawrence bw'ategeezezza Kyabassa. Ekigendererwa kyaffe okutegeka tournament eno kwe kulaba nga abaana abatudde waka mu holiday empanvu eno tebatuuza bitone byabwe oba okubiwummuza biwole. Katuba tutegeka tournament eno bajje ate beeyongere nako okubikulaakulanya. Empaka gye ziggweredde nga Maryland High School yeewangudde ekikopo ekya basketball oluvannyuma lw'okuba Boston High School ku luzannyo olw'akamalirizo. Kajans Progressive ewangudde ekikopo eky'abawala abali wansi w'emyaka 16 ate Windsor Junior School ewangudde Tani Junior School esangibwa Entebbe mu muzannyo ogw'okubaka. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Mu ssaza Kyaddondo poliisi yeewozezzaako ku bantu 6 baakubwa amasasi ne bafiirawo mu bitundu bya Acacia Mall ku bigambibwa nti baali bateekateeka okunyaga ensimbi okuva ku muntu omu yali ava okuziggyayo mu bbanka. Sabbiiti ewedde ekitongole kya poliisi ekikesi kyakuba abantu 6 amasasi ne bafiirawo nga poliisi egamba nti abo babbi lukulwe era nga bamanyiddwa ennyo mu kunyaga ensimbi mu bbanka saako abantu sekinnoomu. Wabula kino abalwanyirizi b'eddembe baakivumirira nga bagamba nti poliisi yakozesa obukambwe obusukkiridde so nga ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meeja General Severino Kahindo Otafiire yasinzira mu kakiiko ka paalamenti n'akivumirira. Okusinziira ku poliisi etegeezezza nti bano okukubwa amasasi yali emaze akabanga ng'ebalinnya akagere tikubanga bazze bakabya bannayuganda nga babanyagako ensimbi n'okumalawo obulamu bwabwe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ategeeza nti abamu kubattibwa bazze banyaga ku bantu ensimbi era nga poliisi ezze bawenja. Abamu kubattibwa ye Amis Muhammadi nga yali yeeyita Chemical ng'ono kigambibwa nti poliisi emulinako emisango mingi. Lukwago Sharif naye yattibwa, Katongole Fahadi saako Muzamiru Kamoga. Lusoke agambye nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Januari omwaka oguwedde bano banyaga obukadde 10 okuva ku musuubuzi e Matugga ate nga 4 omwezi gwa Januari banyaga obukadde 30 okuva mu industrial area nga 9 Desemba babba obukadde 57 okulinaana Case Clinic mu Kampala so nga 16 Desemba omwaka gwe gumu oguwedde banyaga obukadde 11 okulinaana eddwaliro ly'abakyala erya Kawempe ate nga 15 omwezi ogw'omukaaga banyaga obukadde 300 okuva mu bitundu by'e Nakawa. Lusoke Kituuma ategeeza bannamawulire nti ekibinja ky'abavubuka bano kiwerako wabula poliisi si yakuweera okutuusa nga bonna bakutte. Tetuyinza kuba na kigendererwa kyakutta busi muntu
wabaawo kimu oba bibiri ekitagenda bulungi njagala okubategeeza nti nga poliisi tuligezako okulaba nti tunoonyereza mu nsonga eno tulabe engeri kikyennyini ekyakola ki ekyaliwo n'engeri gye tusobola okukigonjoolamu. Ng'ebula ennaku ntono nnyo okusoma kwa ttaamu kuggulewo, ssentebe w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu Ssemakula Joseph Ngobya Abakipapankulawa azzeemu okujjukiza gavumenti ne disitulikiti y'e Kalungu ti amasomero agasinga gakaddiye era gakutte mu mbinabina. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yalina ebisingawo. Olusomo olusooka omwaka guno mu butongole lugenda kuggulibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwo ogujja, era mu kiseera kino disitulikiti y'e Kalungu eri mu kuddaabiriza amasomero agawerako aga pulayimale ne sekendule, wabula Ssaalongo Ssemakula Joseph Ngobya Bakipapankulawa ssentebe w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu abatabibwa ekibiina Kikaheda mu kwogerako ne rediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu ategeezezza nti amasomero mangi mu disitulikiti y'e Kalungu aga bonna basome gali mu mbeera eyeeraliikiriza, bw'atyo kwe kusaba wabeewo ekikolebwa mu bwangu ng'okusoma tekunnatandika. Dino amasomero mangi nnyo mu disitulikiti agali obubi, ate naffe tuleke kwetuulako tunoonye obuyambi wano ne wali kuneeti okukulika abagabi b'obuyombi ate n'abaana enzaalo abafunye kasente tubeekwate. Ssemakula Joseph Ngobya Bakipapankulawa mu ngeri y'emu asabye abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu ne mu bitundu ebirala okutandika okutegeka amasomero gaabwe nga beetegekera okuggulawo ttaamu. Ng'omukulu w'essomero gavana towummula onoobanga olambula olabe nti omulimu gutandika bulungi. Kubiriza abazadde baffe abalungi fenna gye tuli mu ggwanga nti abaana tubateeketeeke tuve mu biri ebyali emyaka emikadde ti wiiki esooka tuwabeera kusomesa ffe wiiki esooka ate mutusomesereza ddala. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Busujju abalonzi mu muluka gw'Ekireku ekisangibwa munisipaali y'e Mityana abagenzi okuzza obujja ebibakwatako okusobola okwetaba mu kulonda kwa bonna okujja bakonkomalidde mu kifo gye babadde bagenzi oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo ekyo ekyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda ate ng'enkalala teziteereddwawo. James Kana Sebuguzi. Mu muluka guno gw'Ekireku ogusangibwa mu divisioni y'e Busimbi mu munisipaali y'e Mityana abavunaanyizibwa ku kuzza obujja enkalala z'abalonzi tubasanze ku kyalo Ziribanda. Kyokka nga bangi ku babadde bazze okwekebera obanga ddala bakyali balonzi tubasanze bakonkomalidde mu kifo kino nga tukitegedde nti ate enkalala mwe badde balina okwekebera okukakasa obanga ddala balonzi oba tebakyali ate zibadde tezaaleeteddwa. Abali mu nteekateeka eno nga tebaagadde kwatuukirizibwa mannya batubuulidde nti ensobi eno yavudde kuba nti enkalala ate ze baasoose okubawa bagenza okwesanga nga si za kitundu kino. Omu ku be tusanze mu kifo kino abadde bazze okwekebera ye Kamya Javiira kansala akiikirira omuluka guno ogwa Kireku ku lukiiko lwa munisipaali y'e Mityana. Ono awanjagidde akakiiko k'ebyokulonda okwanguyirizaako okutereeza ensobi eno baleme kwonoona budde bwa bannayuganda. Nti wano omuluka gwaffe ogwa Kireku tutandikidde Ziribanda mu lusi yaffe Ziribanda wano ku church naye ngenza okutuukawo olwaleero ng'ebikozesebwa ebimu ate tebizze. So nenfuna okwennyamira abantu bange nange ng'omuntu nti omuntu azze okwekebera mu register oba akyalimu ng'omulonzi ate register tebagireese abantu abo kwerabira. Olwaleero mu butongole akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku byokulonda aka Electoral Commission lwe katandise mu butongole okuzza obujja enkalala z'abalonzi kw'ossa n'okuwandiisa abo abapya abaagala okwenyigira mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja 2026 era ng'enteekateeka eno esuubirwa okufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ogwokubiri. Ku CBS FM, James Kana Sebuguzi, e Mityana. Musaza Buddu abakulembeze mu ggombola y'e Nabigasa mu disitulikiti y'Ekyotera n'abatuuze mu muluka gw'e Nabigasa balaajanya olw'amakubo amabisaako ebbula ly'amazzi amayonjo wamu n'amasannyalaze bye bagamba nti tebabirina mu kitundu kyabwe. Abakulembeze bano okubadde sipiika w'eggombola y'e Nabigasa Ssaalongo Ibrahim Sempala saaka abakulembeze ku byalo 10 ab'omu muluka gw'e Nabigasa basinzidde ku kisaawe e Nabigasa mu nsisinkano ne minisita microfinance Ajaya Luna Kyewune Kasolo ne bamutegeeza nti embeera gye bayitamu si nnyangu. Bano bategeezezza nti omuluka gwonna amakubo gaafa
era ng'omuntu okutuuka mu bitundu byabwe kimwetaagisa okwetoola mu byalo ebirinaanyeewo ebyobusuubuzi byaziŋŋama olw'emmotoka ne pikipiki okubanga tezirina we ziyita okutuusa emaguzi mu kitundu ekyo ekivaviiriddeko okubulwa ensimbi okutambuza emirimu gyabwe. Abakulembeze bano bategeezezza minisita nti ebitundu byabwe ebisinga tebirina amasannyalaze so nga n'amazzi bagagabana n'ebisolo. Tulina ekkubo liva ekaliisizo ne liyita wano waliwo wange ne ligwa ebyetemu ku kisaawe ate nga lya mugaso ligatta abantu bangi nnyo okugenda okusaba ku kyaki mu katale kusuubula okufuna saaviisi naye oweebigere takyasobola kuyitamu owa pikipiki tasobola kuyitamu tumala kwetooloola. Tulina omugga okuva e Betelehemu ng'okka odde ennyanja oluguudo lwaggalwa oluguudo lugalise mu mukama waffe abaana beetooloola abagenda kusanda okusaba beetoola. Abantu b'emigongo bakaaba ekkubo n'akagaali tekasobola kuyitawo n'owebigere tasobola kuyitawo ate bw'oba odda wali e Nakagongo era wewateranga okuyita ekyamazima waliwo akateebe ate ng'eryo ekkubo eritwala abantu abangi kati abantu baagala okwetooloola bajja Betelehemu baagala bayita eri e Nakagongo ate waliwo akateebe.